Guys, olunaku olwaleero tuli ku Sheraton Gardens akakuba ko katansedde kubanga katonya naye wenjogerere saawa zino abantu bagambye ketonye kibagamba nti ketonye kekagwake tugenda kujja mu show ya Jostede ku Sheraton Gardens bakita ki Sheraton Gardens gamba nti se Sheraton Gardens yeyo. So abantu bashaba stakings olunaku olwaleero ndi wano with the beautiful lady otakozesa manya ki Kibz Ali. Essaawa yonna njagala atandika okujja nga atuweereza yakubye ekigatto wansi masavu meerere ekipale bakiyita kidamage denim damage kyasaze wansi awo yebatawatya empale damage flare damage atenga wansi flare kibaki nga wansi nene madowadowa kungato si ndabada naye flare bana ani ali mu channel yaffe kakati jireka kakati munnange ekiriwe essaawa zino akakuba kokalabi n'abantu enkuba etonya naye abantu bayingira buyingi obadde ogamba ki jangu wano wadi ntomdi Nego ne omnigo pakuka nawe nze ndi muyimbi wa Wakanda nze muyimbi wa Wakanda omuto. Wow, yegwe muyimbi ani? Muyimbi Shanali Baby omuyimbi omuto mu Wakanda. Soko tuwe mu kapera awo. Bode thirsty omubiri muyonda kola delivery gweteka muyo order nyumira byokola gwolina kavimbalo leka nkuwane nalo mfana ye atakundekera simulekera zeka nkuterera kagoma kalubendera wabagabira omutima ne bagumenya abo babi erinya mpozani Shanali Baby. Yeah, oh wow, Shanali Baby. Ugamota Shanali Baby. Ndi bulungi sebo. Oli bulungi. Katoze kola kiwa no kuyimba? Nze kubashaba stakingira. Kubayimba muko. Kuyimba? Yeah. Stage ogena jiwamba eyo. Ngenda jiwamba, why not? Setandese. Kati kyo kyakusikiza ogambe kanyingire endongo kwende endongo ekalube ennaku zino. Endongo andeda. Endongo toyina kaluba gwa ino jikalubya. Toyina kukalubya. Wow, Shanali Baby. Banyani? Shanali Baby. Kati nyimbiramu akayimba nga kampaana. Ngakuwana. Mpaana wana muko. Baby boy, tell me now. You're gonna blow my mind. You give me a attack. Nkwatako nno nga bompaana. Nesagala kumisinga. Eno lava jelusinga. Katinga mbaso njagala. Yagala yono. Nedakeko keikakajja kujina. Ulia kano. Toniza naninda nonimba. Nonkabya. Mukwano kuno. Otalize safuna bitebya byokola bambi omukwano gungabire nange kankwateko gungabire tuli mu show ya Jostede Valentine abayimbi nga beautiful lady ono tuli naye wano nako olwaleero kikyo singa okwagala ku George Jostede bambi Jostede mwagala nyate yanyimbira akayimba kano ne Lydia Jasmine nkagala nnyo kagamba nti ebimpaya kadde somewhere zampitanga wamwe era wobatamide baby mukafuba kanze jansula nange mpaya kadde mpitekeyo josula era wobatamide baby kwegamba nti bwemu ku buyimba bukunyumira kayimba akasinga baitha wokunyumira ku Jostede akalala atako okuwooma akuwoma era nawe as usual walisaba kwagala kayimba ako okuwoma era woma so omuntu ali ewaka essaawa zino ng'atanaba kusalako ayinza mugamba bugambo ki bannaye abantu abali ewaka ffe twazze kubasanyusa enkuba yetukubye nenamwe mukkirize mujje tukwasaganye wamu tusupportinge Jostede omuyimbi waffe lukyalimu nga tusupportinga gwe naye kati ku luno tuli wa Jostede omuyimbi ow'amaanyi mujje tumwagire oya nti abamukwano gwange mulina mbalina bangi neva ku byebyo kale your fiance olunaku lwali badde babagala na Valentine abantu badde beewa ebimuli ofunye ku kimuli sinaba lwaki ofunye kimuli
Yogera mazima. Ngenda funa inshallah. Ayo bagamba Bible abo yogera mazima gali bafula beddembe. Ngenda funa inshallah. Naye tunafuna. Asinafuna. Sigeza toina mwagalo. Nawe naba nfunye empeto jajjiraba. Toina mwagalo sawa zino. Nina mikwano. Omwagala etuzi. Bakwebe bitwizi bijja kuleetera ebizibu naye nga biri bitya? Mpola. Bale kujja mu ndongo mukwano. Endongo yo nino ginoonya kubanga njewulira. Naye mu ndongo mulimu ekibatu ogenda kukola otya? Nabimanyira ate nina. Wamanyira ekibatu? Nina kuru ey'amaanyi. Wamanyira ekibatu? Nabimanyira naye mbyewala nnyo lwansonga nina abambeerako. Olina abangaani? Awa Wakanda family. Wakanda tesobya. Si atomudi? Ya atomudi. Bakubemu. Nisira kulaba yeri waffe eri gye tubeera. Ndi mu Wakanda gye ndi era saa zino. Waliwo kweri waka gye tubeera. Yeah, era omuyimbi omuto wa Wakanda bamanyi. She's Shanali Baby, the only one. Yeah, the only black queen herself musheshe omubwati. Okay. Bana tubadde ne Shanali Baby okuva mu Wakanda Music akutegeezezza nti yaze kushaba stakinga era n'ebya nawe biri wano wabirabye. Nabirabye. Bino ebimuli. Nabirabye. Bino kitegeera biri aki? Mabinda. Birabye. Ebiri mwana. Naye mwana sinaba kwasaayo mwana. Ane dogenda kwasaayo inshallah katukusabire. Tosobola bura just bamu na kasenta katonotono bijja kujja. Ngameka. Tinkumanyi. Ni mukasente ngazinga. Gumundeshweka bayitawo we mugulira kyakunyola be bw'atayita. Ngakuli ekyokunywa. Gulira kyakunywa. Bodda nkuba pulani wano nga nonyangeri gye kyakunywa. Gula kyakunywa ebisigadde bigenda kuggwa. Bodda mbibala bwana bumpita ayitako wano obulaba mwana. Hello, how are you? Mwebale kujja. Mama fe mwetweragirako. Naye nga ensonga bwe zisobe ziri tukyali ku Sheraton Gardens. Hey darling, beautiful bale kujja. Tuli koma mukwano jangu. Komawo waddusa otya wano. Omuyimbi yabadde akuddusizza wano. Jangu. Wetya sokojje. Lwaki wetya? Njagala obeere present wakabi sokwate wano kati kubanga ayogera. Tuli mu show kanino tojonoona. Sigala ng'oyogera. Tuli wakati mu show. Bannange mujje mwe namwe n'abatannaba kujja. Mujje mu show. Kiruwa. Kiikyo. Ate kyamaanyi. Zene boy sebo bukyuka. Tusobola kikangamu tusobola okikangamu neki. Okiraba. Nenkikuleetera. Kina bwate batako. Ate gali amabina goya. Toyogera ebyo. Olaba? Tuli ku show egenda mu maaso. Olabye? Gwe kyobakola kyekyo musajja. Buli wogenda mu kamera. Miki yagambye mu kamera muteeke mu kamera. Muteeke mu kamera. Lwaki akukusa? Singa waze n'owo walikoze otya? Abakazi mbateeke mu kamera. Buli olaba kamera muyiseemu. Singa waze n'owo wali mulaze mu kamera. Mbasimulaga. Aliwo gwowo omulaga mu kamera gwe. Akakatambala kabike ku kamera. Kati gwe sobo manya nzo wange mulaga mu kamera. Kizibu. Sisuubira nti osobola omulaga mu kamera. Gwe zalwango soko gye wano. Zalwango jangu bikazi tutewo. Soko gye. Mumbeja mwana mulete tumulabira baba. Ashes. Nabala tunaku. Ndabika bubi. Sindenzo eno siye mumbeja zara. Yeah man. Wow. Nogenda tuteerako sawa meka nanti. Okuteeka kwa bati. Kyusamu. Anti kati tulinde embeera eterere. Omanyi bana abakazi bajja kasita bayomba nga ne mukama anyiiga atuwadde enkuba. Katulozani atukubisiza enkuba ku show Justin. Bombi. Ani nani? Pulima ne gundi ne Hindu. Naye mama kipulima kiri gumite. Naye gwosinga omanya abaana gye mvudde ngamba manyi. Ng'omu ye nasoze omulala ye George. Nga tuli ku Salama Road eri nga tuli ne bajja live voice. Bisere bye bijjukira bya jja live. Kati wama gwe mutufu n'okubuuza. Yeah. Oza prima so kwa ukane Justin. Tekisoboka. Ekyo kyoba yerimba. Era Justin enzo kubanga acha tuevuma ne twekuba nayo lutukeyo kasita twetunulya amasanyalaze galye. Waliwo twabadde tuwakana. Justin akyasobola okukubamu. Gwe tolabanga ne waaba amusemberedde bw'ati. Kiba kirala kwoli. Kikize Justin akubira mu ddala. Akuba eyiye. Wali ne prima ayagala. Ebyokwewawukana bibaawo ne mwetaamu kuba kwetaamu tekuba
kwawukana ate ennaku zino tetukyakyawa mukola mutyo ate olinayo ow'okugulu omuterekamu buteresi bwe mwesootinga noddira muntu bambi kati Zalwangu akakuba kano kanaatereera kiki kajja kutereera ojjukira enkuba gye twalimu ku Afrigo Band at 50 twali wali ku Millennium Ground exactly twambala n'ebiveera mu exactly yagwa saawa mmeka zalinga nnya abantu tebajja omukwano tukitwalo nti omukwano naye gwe olabye ebiwala byange olabye ebiwala byange obalabye gwe sibikozesa bantu bakulu. Hello, happy Valentine's Day. Wow. First jango mbuzeeko mukwano darling, sweetheart. You are very smart bambi. How are you? Wale kunyuma. Bambi, unyumye ebyaddala si byakujubisa. Kati outfit eno lwaki wasaze ono gamba nti kuno gyengenda okushaba stakingiramu. Banange sabi planning zo sategedde nti weather naye randomly namaze gambala. Naye kimanyi nti onyumye. Wow. Ate n'akaviiri ako kali steady kabalansingira ku mubiri. Lwaki wasaze ono gamba nti ngenda kujja kushoya Josted olunaku olwaleero? Josted yenga ye mwagala ng'omuntu. Ndoza buli show eyo nanzija. I love all his songs. So mbadde nina okujja come rain come shine. Kati abasingadde bagamba hafe katujje tulabe ku bakyala bana babiri wanaabeerawo. Abaliwa. Aba George. Nze sifuddeyo sirina tiimu kasitanda ba George n'empere. Oyagala n'empere gyakuba bw'ati. Eyo. Ekutta. Eyo gyebadde njagala. Buli wagikoona bw'ati n'asimba. Mpuliranga agisimbira mu mutima muli. Nebyo byondowooleza. Ye mukwano. Kakati omuntu ali eyatazze ku lunaku naye nga mulimu eka abakyala muli lunaku musobedde era muzze mwekka. Abaagala bambi bali bize. Kati ne tusalawo tujje tubakiikirire bali mu mirimu. Kati omwami muleseyo? Gyali ali mu kukola. Kati n'alabikako kweri? Manyi gyali ali safe ali mu kukola. Ali safe? Kati ate gwe oli safe? Nange ndi safe nze n'emikwano gyange. Ebyana wano nga bironda ekkubo. Nyedda tebisobola kunonda. Nyedda mukwano. Kakasa ugamba nti sijja kukkiriza kunnonda. Sijja kukkiriza kunnonda. Tekijja kusoboka era tekiriva. Tekijja kusoboka. Naye ali bize naye andeetedde ka Valentine gift badde ngenze kachima wali ku gate. Akukuleetedde? Yanguwa mwana gwe bannange. Yo, the vibe is just getting started here. Tuli ku Shelton Gardens nkugambe eno wentayiza gyentayiza abaagala nabashaba stakinga buli woyita guys ate nga muyiseeyo ana blood muteke mu kamera shege eyo shege mutunuze mu kamera buli wojira muteke mu shege muteke mu kamera muganda wange muzuminge nnyo Najibu zuminga nnyo zuminga nnyo eyo shege muganda kyekyo muganda wange kyekyo fuka sebula muntu kiraba muteke mu kamera buli wogiraba gimutekemu mweyagale abagalana baabo obalabye ekikigwe mbalaba bawoomye. We love you so much guys. Happy Valentine. If you don't get the flowers you are not sweet. Mpola Najibu nakuyigiriza ekintu ekyo nga tukomawo mpola tuddeko wa wow abagalana bangi katu shege jangu Najibu tudeno jalo shege muteke mu kamera mukazi muteke mu kamera omusajja muteke mu kamera tomukukusa oba atya kamera tujja kukakasa leero tukakasa jangu lero tukakasa abagalana abatuufu abagalana abatuufu omusajja waba tasobola kuteeka mu kamera oba mukyalawo bro lero mugenda okukakasa nti bannaye gwendi naye bulijjo lero ogenda tegeera nti mukyala we alina bbaawe okategedde lwe mugenda otegeera nti mukyala wo alina bbaawe mulala nti ne bbaawo alina ki ojja tegeera nti ne bbaawo alina mukyala we omulala anedda taba mulala baba mukyala we tebiriko bya mulala alina mukyala we
leero mugenda okutegeera nti abagala bwamwe balina abakyala baabwe n'abaami baabwe abatuufu abaddala tokukusa tambula tujjamu tudda wano ku red carpet tugenzeko kati ku red carpet owazina gikonkone ate gwalamusa abeewammwe gwalamusa abafu gwalamusa abafu kati munnange bw'oba n'omukazi muteeke mu kamera okwewala shege omukazi muteeke mu kamera okwewala shege leero lwe mujja okutegeera nti mukazi we alina bbaawe sha wamujewa omukyala wa Trizi mukyala wa Trizi oyo kakati munnange nno saawa yakucakala kino kyebayita abaagalana tokukusa mukazi tambula naye mama lindako gwe jangu wano tubuze ku bakyala bano. Hello, ugamba otya mukwano? Webale kunyuma bambi nkulaba wenyi onyumidde olunaku lwaki musazo ne mugamba mujje ku show adjusted olunaku olwaleero najibu ako okalabyako ke bakoze okalabyako ke bakoze kakati nuzaako wano I love ya adjusted kuki promotion naye waali kuki soko je jangu kuki soko je katono. Hello, how are you? Bana nga batunulira nga betufuuyidde omuko omukyamu. So guys, nkugambe tuli ku Sheraton Gardens butukyali saawa zino abaagalana abazze okulabika nti basha bash taking abanyumirwa olunaku olwaleero nange nze wendi okulabika nti mbateekamu ebimyanso nemba ngamba mulisaamu kuba kwalaga ekigenda mu maaso naye nga ekiri ku Sheraton Gardens kyatambudde dda sigenda kumaliza ngamba bugambi nveewo wabomba ngamba nveewo wabomba sebo wawankowa bomba sebo bomba sagala ate kumanyira ngamba bugambi nveewo bomba nja kukuba nze nyiga mangu. So kyekigenda mu maaso wano bw'otunula wali wonna wajjudde abantu bazzedde okulabika nti badigida n'abakyala baabwe n'abagala baabwe kwegamba the vibe is just getting started here. Naye nga George yasazeewo n'agamba mbeere wano ku Sheraton Gardens nsanyusa abantu ku Valentine era asazeewo ajje abasanyuse okutwalira wamu banyumirwe mu mbeera eyo. So munnayuganda gwandaba ataze ku show genda kyakalemuko ne mukyalawo genda kyakalemu ne bbaawo mu mbeera yonna okulabika nti ekintu kikosanya bulungi nnyo vibe akasente bw'okakola kalye don't keep that money. Si buli sente gy'okwata ogiramu akasawo ka sementi gwe buli sente gy'okwata ogiramu akasawo ka sementi muvemu ebintu by'ekisiru esente iyo ekubonyaabonye hajati wuuyo anyumidde olunaku hajati anyumidde olunaku lwabaagalana karedi kamakinze ekiteteeyi wansi abaana abato bazze abantu abakulukulu bazze oli wako otudde tolina musajja tebalina basajja okubeera presenter oba weeyogeza buli ssaawa kati lwaki oli wanoonyumya onabira ne mukyala wo gwe sebo eno kyano yange bweba yiye kyogambe bweba yiye emujjako ogenda nanyumira ne mukyala we ekujjako okunyumira ne mukyala wo nze ssaawa zino ndi wano because ku Valentine kati nze nazaalibwa on Valentine. Omukyala nina abaagalwa era kati sofa wakajja munaana wano ku Josted concert munaana bo sofa webali naye nga abaana ba mama besiise era batandabyeko leero bannammwe abalala bambuukinze mutaabadde ne bankolera bingi bye mutankoledde kyova olaba saasobodde kulabikako mu maaso gammwe naye next time better omulundi omulala mukole nnyo
muyimbe nnyo tusobole obbamanya ti nammwe mubeera ku nnaku mbweru lwaki otunula mu Kuki TV entuufu yini lwaki otunula nina abakyala abawererako ddala bandi muvubuka nvuumuulo nkola mbeeramu n'akasente akakalu kati lwaki mba sirina bakyala ne Kuki ssebo yazze nabo ne Kuki yazze nabo abakyala abawere ennyo nawe wazze nabo ssebo tobegaana bonna abakyala bali wano bonna bange wati wali yazze na musajja era wali yazze na musajja ate lwaki ojja n'omusajja nga toyina mpozi ng'obadde omuyina ne bati omuyina tojja naye sansoka enkole so ebintu bwe bityo bitambula olunaku olwaleero tugenda kuweereza Sheno okuva weetandika paka lweggwa okuva lwetandika nga George alinya ku stage paka lweggwa weekumire ku celebrity track ebisinga ku bino nja kuba nkuweereza ekyamaanyi naye nga subscribe nga kyekisinga okuba ekikulu muvemu ebyekisiru omuntu n'abeera ku channel guno ta subscribing lumu nja kujjamba kimi ewaka kati ebyange byampaka you have to watch era bwe nkusanga ng'olina essimu mu ngalo noba ogenda bibyo nsooka ogimpa nendaba vidiyo ekakasa nti wagirabye bate wagirabye mujja kunfunamu obuzibu lwaki nze siva wano bye muno mulayini muno mulimu abalimu